Ensangi zino Kakuyege w'abeesimbyewo naddala kuba pulezidenti yatandika mu mirembe agenza atabanguka olw'ab'ebyokwerinda okutandika okulwanagananga n'abawagizi baakwatidde NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bazzenga bakuba omukka ogubalagala mu bawagizi be okubagumbulula ekireka abamu ku bo nga balumiziddwa. Kati olwaleero Mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe avumiridde ebikolwa bino naddala ebyali mu laale ya Kyagulanyi gye yakuba e Kawempe gye buvuddeko. Kimanyi nti bino biragiro baweebwa ebiragiro bajje batandike era olaba olukiiko lwaffe lw'e Kawempe lwe batandikiddeko okukola ebintu ebikyamu ebyokusiba abaana bato ebyokuleeta embwa ebyokukuba abantu ennyo bwe bati okusinza okuva kampeyini lwe zaatandika naye ng'ekyo kyonna bakireeta lwakubanga bamanyi nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bw'anajja abantu bajja kuba bangi kati ogwo ne gubeera omusango. Tubadde tubabuulira bulijjo nti bagufudde musango okusanga omuntu nga wagira Kyagulanyi naye ate ekyasinze okubajjayo okuleeta embwa ziruma abantu era zaalumye abantu. Nze nkakasa eno gavumenti eteekwa okugenda mu kkooti ey'ensi yonna olw'okulinyirira eddembe ly'Abannayuganda. Kyokka Sserunjojo agamba wadde guli gutyo si baakussanga bo baakusigala nga bakuyiga abalonzi kagwake keetonye. Ojja kutuula eky'omukisa omulungi ebintu byonna babikoze biri ku kamera era pulezidenti waffe tumusaba addemu abaanike ng'akola documentary endala. Ye munnamateeka Nsibuka Haruna yeewunyizza ogwaleese embwa ku laale n'okutuuka okugajambula abantu ba bulijjo kyagambye ekiseera bya demokrasiya w'eggwanga. Ensi erimu eddembe ly'obuntu kyannenyamiza nnyo okulaba nti kampeyini okuba ezaatandika badde nga sirabangako lwale ya presidential candidate yonna gye batwala mu mbwa era siba MP sibaaki ndowooza n'emyaka gyonna egyali gibaddewo tetulabangako mbwa nga zizze ku lwale eya omuntu asaba obukulembeze bw'eggwanga. Amazima gali engeri gye banaafugibwamu ani anaabafuga naye nga bayita mu regular election. Nsibuka atubulidde n'engeri Kakuyege gye yakolebwangamu mu mirembe egize gibaawo. Dda kampeyini we zaakolebwanga emirembe egiri egyedde ennyo gye tuyita Montevideo nga abakulembeze babafunira obutebe abantu ab'oku kyalo ne bajja nabo ne batuula ku mikeeka ne batuula ku butebe bwabwe obw'edda ne bawuliriza abakulembeze. Awo nno ne balaba mukulembeze eki ayina ebirowoozo ebirungi okukyusa embeera za. Ono era awakanyizza ebigambo bya ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda eby'okutangira abantu okusigala awalondebwa nga bamaze okukuba akalulu nti mpawo tteeka liba bamenyi. Akalulu ke meters 2 okuvaawa awalondebwa. Webale nnyo Anet Nakaibaale ng'ebula olunaku lumu lwokka okutuuka ku lunaku olw'okwefumitiriza